Asia tunule mukoano. Beautiful. Bola Charles. Bola. Ako? Yeah. Asia ina flying kiss. Mwenye kile kaso. Banange muli mutya Abannayuganda abali eyo kansubire muli mulungi. Amanya agange yenze Matovu Gadake ngamba mu damage Filmz and photography tukola emikolo tukola ta videos emikolo tukola buli kimwe nga kikwatagana ku mukolo nako olwaleero tuli waneno ku mukolo gwa Asia ndoza banange Asia mbadde mu mulaba Charles mubadde mu mulaba bona mubadde mu balaba ne kati ekyenjawulo leero kye tugenda okukola olwaleero tugenda kukola kye bayita omukolo gwa Asia. Enamba yise bonna bajje ku mbaga yange omukama abawe mukisa 100 times sabira fuko muyembi no ate we motoka ate we motoka lwaki bolusabira fuko abayembi jensen kale okusabira fune motoka Mina nange ate nze nga tonsabira ate nokubugamu owe nsabira no sikumpaka nawe Anangasia. Tugenda baletera video esinga okunyirira. Tugenda baletera ebifananyi ebisinga okunyirira. Tugenda baletera ekintu kyemutalabangako. Ndoza mwena Asia mumumanyi. Charles mumumanyi. Bonna mubamanyi. Obukola obulabye okumenya Asia. Sibya ngabyo kuba omugole. Oterede bulungi. Kube yawo. Eliya de kusiba yabadde nsiba kubanga yabadde ate bwetuuka wano nsibira ddala olubutolo otwala biri wala bibadde ejirisiza bayiro kusumali agamba mukama very smart. Wow. Woo, wow. Okay, so smart. Oh, Annie. Oh. My Lord, I wonder so much. I wonder so much, my Lord. Katugenda baletera story nungi tugibaterewo tubaletere photo box nungi tugibaterewo tubaletere ka short video kanungi tupapaterewo ebifananyi ebyomulembe byonna ate nga nkimanyi nawe wali etaze okufuna ebifananyi bwe biti ku mukologo njagala wekanyi kintu kyengeje tugenda okikolamu kati mugenda kumpa amaaso mugenda kumpa amaaso tunulena njagala tuli happy Tumerechi? Happy. Nice. Beautiful. Apa video ha? Kachao sinjagala obenga alingizako. Njagala obenga molingizako. Ona? Side zeno. Very nice Charles. Hello ano? Utunole? Aha. Wow. Bola Charles. Bola. Eliya ana Asia yanyumye. Mukwate ko mu kiwato omukono gumu ka aha bwoto. Like this. Nabo. Ndaka. Ndio kumufishinga. Acha tuleko wano. Aha, beautiful. Achimairo Asia. Beautiful. Jangu wanena ogena emirira bwoti. Nze? Kala. Okay, see. Okay. Pata huko. Ongereza wako nogata. Like this. So kwa tongo kwa Ngoja ziteleka. Like this.
that. One of all seasons. Jangu one. What? Kankulaga. Olaba kamuko bot. Ebinyuma. Kamuko one. Kamuko. Kuna matata. Why? Ina byakonza waleno. Take a what? Chelsea. Mubere mabega. Like this. Like that. Kati ogenda kumala ontunuli. And this is Kumala ontunuli. like this. Very nice. Secho. Kati ba best man. Asi atunule mukoano. Beautiful. Wow. Very nice. Beautiful. Secho. Diana. Where's our chinaka? Shimuri. Eric? Yes. Wanika guwe. Oyagala tutukirira nga fo so tukubira ku namba ya y'esimu 0753 36 67 95 awo bo tutuseeko oba oyagala kujja ku offices zaffe tuli Machini ku Lukuli Road opposite Nam House kasito otuuka obeera otuuse waka Home of Magic Sweetest Boy and the Lens Damage Films and Photography so kati mwenna bannayuganda abali eyo nga mwali agadde okukola naffe nga mwali agadde ofuna ekintu ekyenjawulo ku mukolo gwammwe we are just one call away. Yes, you now do it. Ladies, I love you too. 100 Just be romantic. Yes, mukubire kapeke mukyenyi. Mudde mwera. Kala zibiriza amaso. Budde bukaye. Zibiriza. Budde bukaye. Budde bukaye. Take a smile. Very nice. Nkwagala nnyo Chelsea. I am serious. Don't get you. Thank you. Chelsea tayogera. Thank you. Yes, likakusirisa ebinyeeza. Tali sweet. Don't care for you. And I love you. You can love you too. Don't care for you. And what? Mumumaliriza katubwe. Agambye ekyono. I don't care for you. I love you. You okay? Kale. Katukube wanene. Ngabo obadde aha. Mukwate kawo. Kwata ku lulenzi bulungi. Okay? Lugambe don't care for you. I don't know that's the right way. I love you. Don't care you. Are you answer? Don't time for you. Are you lying? Chelsea. Beautiful. Akyuse nnyo. Thank you. Wakati nkola nti wanti kankola wanti. Uncle wa video. Alikuwa mtaalamu. Ati tulizo kukola wano batakuvuna. Yes.
Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo omuddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo omuddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.